Tulina muwala waffe ayagala kugula mmotoka, twamugambye lindako. Waliwo abagenda okugula emmotoka kati nga tebazisobola. Tujja kugula mu January nga gwako ne February. Ekirungi yatuwuliriza alinzeeko. Okitegeera mu January na February toyina ssente zigula mafuta. Naye ng'ate emmotoka kati ogifiirako. Edda ennyo waliwo omwami ewaffe eyo baamuyitanga mwami Ssempeebwa. Namubanyumizaako bendudde nabo. Nze nakula nsoma mu magezi. Naye omwami oyo yanyumizanga banne, yalina ebibanja nga biwerako. Naye ng'ategeeza abantu abagala ebidduka nti bw'ogiteekamu ekisumuluzo tetera kwogera bugagga. Obwavu bw'oleesinga ennyo ng'ebuyitira ddala. Obwavu. Ogyetaaga nayo olina ssente ezimala ogitambuza. Olina ssente ezimala ogibeezaawo.